Forum for Democratic Change FDC buli lukya zeeyongera okulanda ng'olwaliro President ow'ekibiina kino ow'ekiseera okuva e Katonga Ssaalongeriyasi Lukwago ng'ali wamu ne ssentebe w'ekibiina kino Ambassador Wasabiriggwa n'abakulembeze abalala batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku ofiisi za Besigye e Katonga okulambulula ku nteekateeka yaabwe gye bazzaako okusobola okweddiza ekibiina kyabwe. Lukwago ategeezezza nti okuva lwe baatuuza Tabamiruka ne balonda obukulembeze obw'ekiseera obujja ne bagoba abakulembeze ab'oku ntikko okuli President w'ekibiina Engineer Patrick Amuriat Boy, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nalala Mafabi, akulira ebyokulonda Toterebuka Bamwenda n'omuwanika w'ekibiina Geoffrey Kanya, kati bano tebakkirizibwa wadde n'akamu okuteeka omukono ku biwandiiko byonna wadde okujja ensimbi z'ekibiina mu banka yonna kubanga tebakyali bakulembeze. Bayimiriziddwa mbagirawo kusinziira ku resolution ya National Delegates Conference era banka tugiwadde emikono emipya eja Acting Secretary General w'ekitiibwa Harold Kaija ne Acting Treasurer Mwijuche Francis Honorable era nga tutegeeza banks zegendereze okolagana n'abantu abatali ku mikono mituufu abatalina buyinza. Lukwago ategeezezza nti singa banka ekibiina mwe kitereka ensimbi zigenda mu maaso n'okukkiriza abakulembeze abaagobwa okugyayo ensimbi z'ekibiina bakuddukira mu kkooti yebeeramula. Era okuva olwaleero basayininga cheque ne bagireeta ewammwe mu banka zonna gye tulina accounts ne bajjayo ssente kajja kubajjuutuka ffe tetujja kulonzalonza naye kuzikuba nazo mu mbuga singa zigenda maaso n'okolagana nabo ku ssente ezo. Era chairman ngabo bagambye ne Electoral Commission twagiwandiikidde ng'etteeka lya Political Parties and Organizations Act bwe ligamba. Si byakugamba nti tulabudde banka zokka ku by'okukolangana ne Kanya Nandala ne Amuriat. Naye n'abantu aba bulijjo bannakibiina timukolangana n'abantu abo basatu. Bino bijjidde mu kiseera ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC Toterebuka Bamwenda yakamaliriza enteekateeka y'okusunsulamu abaagala okwesimbawo mu kibiina kya FDC mu kulonda okutegekebwa obukulembeze bwe Najjanankumbi okusuubirwa okubaawo gye bujjako. Wabula wano Lukwago ategeezezza nti bamaze dda okugulawo omusango mu kkooti nga bavunaana ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC olw'okutegeka okulonda okutali mu mateeka. Leka kwewa kifo kya Chief Electoral Commissioner nga Delegates Conference tekikuwadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri kwe kubanga ateeseteese Delegates Conference ey'ekimpatiira nga tayise mu mateeka ng'awamba obuyinza bwa National Chairman. Ssemateeka eno era mu nnyingo eya 23 akawaayiro namba 3 agamba bammemba ba National Executive Committee nga bwe mutulaba bano batulondera mu Delegates Conference. Ate bwogenda mu kawaayiro aka 28 kagamba nti Delegates Conference eyayitibwa National Chairman era yamukubiriza ya ambassador. Kakati Delegates Conference wanga mukaaga ani yamuyise chairman wuuna ababuulidde tamuyitangako. Wano we bategeereza nti ng'abakulembeze nga bakulemberwamu ssentebe w'ekibiina Ambassador Wasabiriggwa bategese olukiiko olufuzi olwa National Executive Committee olusookedde ddala wansi w'obukulembeze obujja era baakulambulula ku nteekateeka nnamutaayiika ey'okutegeka okulonda okuli mu mateeka. Tuli bamalirivu nnyo okulaba nga tulwanirira ssemateeka w'ekibiina era tetugenda kuwa mwaganya muntu yenna eyeefunyiridde okusaanyaawo ssemateeka w'ekibiina. Ssentebe w'ekibiina Ambassador Wasabiriggwa asabye banna FDC okusigala nga bakkakkamu kubanga bakola ekisoboka okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Kubakakasa nti mmwe ba delegates mmwe mukyaliwo mmwe mukyafuga emyezi gyammwe emirala 6 nga bwe twayogera ku luli temweraliikirira. Bano bajja mu bitundu byammwe bagamba nti baabalonda si batuufu. Mmwe abatuufu era mmwe n'ensi yonna emanyi mmwe. Baleme kubalimbalimba ne byogerako nti bagenda kutuula nga 6 Oktoba ebyo tebiriiwo. Bano era balabudde ne bakifeesi abakuba bammemba baabwe abaleetebwa Busaabala ne Katonga okulemesa Tabamiruka waabwe nti babamanyi bulungi era nti batandise okukuŋŋaanya obujulizi bonna ng'essaawa yonna baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Lukwago weewuunye nti ne bakuba abantu nga poliisi weeri era baneetabaako kyekola ne babbako abantu amasimu nga poliisi weeri nga terinaawo njawulo na Museveni engeri gy'abadde atulwanyisa. Kati ekikyuseemu luli yatuyira nga abakibooko sikoni ne batukuba emiggo. Abapoliisi bayimirirewo buyimirizi bali ababbi ba kifeesi ne bakubako amasimu ne bakukuba ne bakutwalako ensawo
kibasobozesa okwegana nti tebabamanyi. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuuze. Weewaawo nga tukyali ku nsonga za FDC.